aba ne baganda bange Mbaziira Tonny ne Suuna Ben ngera babategeeza nti Sunday bagenda beera Masaka kivulo ekimanyikiddwa nga Ebinyanyanya Festival. Tonoga mboti nze ndikiriya gwe kyoba omanya nga tulina abalabi bafaabo oba tulina kyotugamba abo kyekyokulwanyisa namba emu. Suuna munna ogambo ekyo nti otya nno sinna tabu weewaawo nga ku Sunday tugenda beera nakuza omwezi 16 suubira ki maanyi meereere muliro faya kubanga ebintu byaffe tebikyaliko kwogerera wabula babitegeera butegeezi nti Suuna Ben Mbaziira Tonny we babeera endongo ebeera yakunkumuka bukunkumusi omuntu adigirira ddala nga teyeekomomma nga talimu byagamba mbu ate bannange banandaba batya nedda asikambulyawo ddala amazina gonna agaali gakonera mu ye ne gafulumayo ku olwo maanyi meereere ng'enaku z'omwezi 16 wiikendi eno ku Sande tuli mu kisaawe kyakasana tugenda kufa. Tonny waliwo abantu tebatera okwogera ne bagamba mmwe ku mivulu yammwe bijja n'abasawo abaganda abantu ne bagwawo oseba emizimu wansi ne betulinga mu ttaka andi kati endongo gye tukuba omanyi abantu abo boogera ebyo ebimwe jasita babamu kati babeera tebatumanyi bulungi nnyo ffe disiko gye tukuba njagala okukutegeeza ne bw'oba oliko obuntuntu obukuliko ku mutwe buvaayo kuba ffe tukuba endongo eri ereeta feelingi okitegeera ogiwulira muli n'owulira ddala olaba nka tulaga nti amasenge ge extra ovamu amazina agali extra n'owulira ddala nga ne bw'abeera anikaati omuwulira kukalakata muli munda mu ggwe so mikwano gyaffe endongo eyaffe erina ebintu bingi engeri gye yajjamu omanyi lwaki amakampuni nga club ogiwulira nti engeri gye bagaa refreshing different kati n'endongo eyaffe ereeta dati vibe gy'owulira muli ng'ogiwulira ogifiiringa differently so mu mbeera eyo kati kyovola nti balaba ebintu bitali bya bulijjo n'asimba kagere olaba omuntu waliwo ne bwolaba ng'olaba muntu mukulu n'ogamba jjajja omukazi akikoze atya wano ate nga tayagala kumanya so abantu baffe abo tulina a very very strong attachment nabo ate kyova olaba nti naffe tuba tubakolera bye tubakolera twemalayo. Okay, thank you very much. Suuna mulina obuzibu oba wanise nti nno NEMA probably eyinza okulinnya muteekateeka zammwe kubanga deforestation akolebwa mu bivulu byammwe abaana batema emiti ne bawalampa miti waggulu ne bonoona obutonde infact ekimu kubivulire mwasembayo okukola infact bagamba osimba emiti enansa bansimbye emiti enansa nakumakutano kale no kitambule tugamba nti nno buli muntu agende kugamba ajje n'akati akakenga kaviirire ddala ewakaawe tabamenya emiti gy'abaana ng'akodde kakoole omanyi ng'omanyi nti osobola okusalira n'ogira kati obuti bwe basalira ku miti gyabwe okulongoosa bwebaba bajja nabwo tudigirira ffe sitamanya tiwaliwo yagamba ku muntu yenna ku makya nti abange nti bwe tusumululanga endongo mumenye emiti wa twalabiranga ng'omyaze n'omuti timukanage storage anti nnyingidde kati naffe sitamanya vibe gye yava n'olw'ensonga eyo tetukikola bugenderevu naye gabeera masanyu bantu nga basanyuse kituufu badijje bannammwe babayigiddeko ki because last time twali wano nga mulina engeri mwetwamu abali 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 local this time round mubagase wamu olowooza babayigiddeko ki kati ebyo byavaawo ddene abani eroko kati tukuba bukubi ndongo kukola kikuku kuwugira kunyikiza byaliwo ebyo naye tukize nti kati olwo oluyimba lwa abani lwakola lwavaawo mwabasaanikira tetwabasaanikira naye just ffe twajja tumanye ekintu ekituufu abantu kye baagala omanyi buli mulimu gwonna gw'oba okola noonyereza nnyo ekituufu naye bw'oba olina mulimu bakasitoma bange baagala ki kaakati ffe twajja ne tutegeera ekituufu bakasitoma kye beetaaga era ekyo kyensonga lwaki nti nno bw'oyogera ku DJ ajjuza ekisaawe wano era nokolayo Suuna Ben ne Mbaziira Tonny mu Uganda yonna nga tekuli muyimbi kyokka ng'ate era bangi niwaba ng'era abayimbi kwe bali era munnange kigaana naye kati twebaza Mukama Katonda nti yatuwa okulengera ne tumanya nti abantu baffe baagala kino ne tuteekwekakweka mbu ate simanyi bitya nedda ffe endongo yaffe yakwetinkuula buli omu agirayo ddala essanyu lye liri eryali lyabula kiri kyeyogeddeko mbu bino ebiki ebyo ebirinnya abantu tukuba endongo n'ekyanya n'emizimu egiba giyitawo omuntu mumutuukirira oyo abagira bwati nomubuuza owaaye gwani nti nze kyajakamya oli waawa ndi banzaala kyaddondo naye nga muli Masaka nga wekyaddondo n'olw'ensonga eyo ffe n'emizimu egiba giyitawo tugiyeta nikikwata n'abantu abo olw'essanyu ly'endongo eribalibawo essanyu oliraba ng'oliyo lyafuna ng'ali kusanyuka TV essanyu munda muli kati lye essanyu erivaayo nga tukubye disiko y'ebinyaanya oli n'aliwulira nga ligenze muki munda muli mwebale ku investinga anytime from now nategeddeko nti olonkinga hotel
Stream Live Hotel tutuuseyo tutya mwebale kola abalabi baffe nedda tone tunyonyola kya Stream Live Hotel buli kintu tulina okukibalaga mukadde akatuufu Stream Live Avenues twagibalaga kati neeyo Stream Live Hotel tujja kubayita tubibalage bwe biri baayo eyinza n'okuba teriyufaaki enteekateeka za Sunday of course ffe twetegese nnyo abantu baffe bakimanyi ne bwotuzukusa ku ssaawa 9 za kiro n'otugamba wali waliwo kaseti eyokolanya ffe tubeera red and steady for the action so kye balina okukola bazambalire ku mugongo nga nswa ffe wetuli red tulina kati ng'olina media house nga next media oba oyagala ki era tubeeyanza nnyo next media NBS mikwano gyaffe abasanyuka TV essanyu libeera luddawa essanyu manje liba munda kale toyanze nyo toyanzege naye bulungi bwera